بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الأمين أفضل الله الصلاة والسلام عليه. يتوكل زبالونجي أما تند مجفق وكتب الله جل وعلا ربنا راكبنا لزوا في الله تمني بتقواتك فينا كما قال جل في علا كريزة سوالا زفي na ibada zaffe ez'enjawulo ze tukola allahumma amina bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Nakula folwaliro tuba n'omusomo gwaffe oguyitibwa annikah gwe tulamba tumanyira obufumbo n'ebibukwatako biiznihi tabaraka wa ta'ala. Tunagenda ku musomo gwaffe kano kakulu nga kigamba omwoyo gwange n'ogugwo nti lubeerera omuntu amanyi yetegeere wa waagwa kimuyamba okumanya bani batambudde nabo. Mwarabu mu mbeera yagamba nti al abdu abdu wa in saadahu ayyam wal hurru hurru wa in azmamahu al azmam. Yagamba nti al abdu abdu omuddu wasigala muddu wa in saadahu al ayyam nakubadde olunaku lumwakidde lutya lumusanyukidde lutya lumukoledde aluyiseemu nga masha Allah naga nti wal hurru hurru n'omwana waaboobo omulangira asigala mulangira wa in azmamahu al azmam mwana ate ebisaana ebimukwata bitya oba ne bwayisibwa mu kanyigo katya asigala mulangira. Bagala banga balungi abakkiriza tuwangalira mu mawanga ag'enjawulo abali ku byeyo abali ewa abali ekkata abali e Italy abali e Faransa mu nsi ez'enjawulo tutosolebwa mu nsosolo ez'enjawulo olw'embeera ze tulimu oba olwakkala yaffe obanga Allah yasima tubeera tekikutengulanga n'onakuwala abeera nekigaa nti nze ndi muddu wanajja kimawo ssente nzire waffe kikuwe okubeera nga kiggumya mu mbeera zo zonna. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Togwaffe ogolwaleero biiznillah ku musomo gwaffe tulabe omuntu ogugamba nti ruzumul mu'tad fi baiti ba'liha wa ashil alaiha, okukaka oba obwetteeka bw'omukyala okubanga ali mu idda okugituulira ewa bbaawe na butya bw'alina okuyisibwa ng'omukyala ali mu idda. Obusiraamu bwagulawo omulyango ogwo ne gubuleka nga kyabwatteeka eri omukyala okubanga idda agituulira wakaawe. Newankubadde mu maaso tujja kulaba nga ikhtalafa fiihi ulama bamanyi bakyawukanamu olw'embeera ezimu oba endala, naye ku kino kyeka tugambe nti yajibu ala almu'tadi kikakata ku buli yenna ali mu idda antaluzimu okubeera nga kiri lazimu kyabwatteeka gyeri fi baitiha hatta tanquda iddataha, okubeera nga kyabwatteeka gyali okutula mu nnyumba ya bbaawe oyo gwabadde afumbira okutuusiza ddala nga idda eno ebeeranga eweddeyo. wala yahillu laha an takhruja minhu, mwana otakkirizibwa kubanga omukyalo oyo afuluma mu nnyumba eyo mwabadde eya bbaawe aga nti wala an takhruja wala yahillu li zawjaha an yakhrujaha minhu, yadde okubeera nga bbaawe amufulumya. Nkyala nyina enzoga nti nze nfulumye oba okubeera nga afulumizibbwa bbaawe naga nti walaw waqa'a talaq, newankubadde nga talaq eno yabaddewo wahiya ghayra wujuda, ng'omukyalo ono tali waka abadde yagenze gye yagenze yonna mu bifo eby'enjawulo mbeera ez'enjawulo. Sajja n'aga nti omukyalo ono kendabye nno bw'ati kakati mutalase takyali mukyala wange mu mbeera ng'ezo twalaba ezikulemberwa talaka okuba ng'ebeerawo. Aga nti fi baiti baaliha atali mu nju ya bbaawe aga nti wujiba alaiha an ta'uddu ilayhi bimujarradi ilmuha ala annaha mutallik, mukyalo oyo kibeera nga kifuuka kya tteeka gyali okubanga ta'uddu akomawo ewaka mu nnyumba omwo mwabadde oluvannyuma lw'okubeera nga awulidde oba amanyisiddwako kinno munnaaye kati gwe nno okyaliwo naye wuwo talaka yalumye dda. bikawulihi tabaraka ala wakitibwa Allah ategeeza n'atugamba mu suratu Talaq aya esookera ddala ng'atugamba nti etandikaga nti ya ayu annabi owaye gwe nabbi idha talaktumu nnisaa fatalikuhunna liiddatihinna wa aqsul idda wattaqullaha rabbukum
Allah agamba mbaka sallallahu alayhi wa sallam anti wange nabbi bembeeranga wobeeranga mutalase otalase abakyala omukyala lwaki byonna enjogelezo alfaaz twali yali agamba nabbi naye ng'agamba ffe nti woobanga otalase bembeeranga mutalase baaninga mmwe abasiraamu mutalase bakyala bammwe aga nti fatallikuhunna liiddatihinna wa aqsu liidda mukyala mumbaleke babiri nga batuula idda yaabwe bagimaliraga nti wattaqullaha rabbakum tuti Allah omulezi waffe Allah n'atugamba ati awo ne wali ekinyusi naga nti wala aga nti la tukhrijuhunna min buyutihinna temubafulumyanga mu nnyumba zaabwe la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrijna illa an ya'tina bifahishatin mubayyina atana mutembeiranga nga mubafulumya kyano tebekandaganga n'afuluma mu maka nga idda tennaggwako oba gwe kennyini omugamba nti wane wange tojja ssulawo kugamba mama Sumayya genda Ayono ngenkola ebambi nnyo wasiwa Allahu jalla wa ala n'atugamba nti wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa abigunno zensalosalo za wakitibwa Allah geni mateeka ga Allah agaga oteeke mu nkola n'atugamba yenna ageesamba n'agakubako ekifuba faqad zalama nafsa mwana wattu abaira yeyazamanyiza naga nti la tadbirira alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra tumenya wakitibwa Allah mu nsonga ombo atayinza okubanga ajjamu embeera omukyala emyezi 3 gyonna agituulira wabbaawe emyezi 3 gyonna ng'omutalase agituulira wabbaawe bansobi nnene musajja omutalako ekiro ku makya n'amugamba sikusangawo mwana wattu siwe biba wakitibwa Allahu jalla wa ala mu mbeera z'okuba nga atuluŋŋamya ku butya bwe tulina okuta abakyala n'okuba nga talaka zaabwe edda zaabwe balina zituulira waka n'aga nti fa idha balagna ajalahunna babeera nga abakyala bamazeeyo ebbanga lyabwe ery'emyezi 3 olw'endwala 3 naga nti fa amsikuhunna bima'rufi mubeere nga mubayisa mubakwata mu nkwata ennungi aw farikuhunna bima'rufi oyinza okwebuzabuza nti mukwate ntya Allah naga nti mwawukane nabo mu njawukana ennungi wa ashhidu dhawa adili minkum mubeere nga mufunako n'abajulizi abanaajulira ensonga eyo mwana wattu abenkanya bamazima mmwe naga nti wa aqimu shahada wa aqimu shahadata lillah mufune n'obujulizi twandigambye nti tuwandiike kyalo jaga nti omutalasi naye wawandiikawa muwandiike awo nno bwe tuddako emabega bangi balowooza nti batalaka bakyala baabwe yamugamba kutalase kikusangawo mukyala ntambula n'agenda awo nno omwana wattu aba ali azaamaanyiziddwa Allah kyeyagenda nti watilka hududullah zensalosalo za wakitiibwa Allah agenda maaso n'atugamba nti dhalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ekyo nno wakitiibwa Allahu jalla wa ala mwana wattu acuwa abakitadde mu nkola oyo yenna abanga ate wakitiibwa Allah n'olunaku lw'enkomerero naga nti waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja yenna abadde wakitibwa Allahu jalla wa ala amutera obufulumiro mu nsonga ze zonna warzuquhu min haythu la yahtasibu wakitibwa Allah n'amuteekerawo obugabirizi obutaliiko kubalirira naga nti waman yatawakkalu ala Allahi fahuwa hasbu na yenna abeera nga atebenkeredde ku Allahu jalla wa ala wakitibwa Allah amumalira abange tuli mu kulaba nti abakyala kyabwatteeka gye bali okubeera nga idda zaabwe bazituulira mayumba g'ababba baabwe ebansobi nnene buba bulyazaamaanya okumufulumya omukyala oyo n'omujja mu nnyumba mwabadde afumbye ebbanga n'omugamba nti nkutadde genda n'avaawo nga yadde n'akatambaala tokamuwadde wakitibwa Allah n'otugamba nti fa amsikuhunna bima'rufin aw falikuhunna bima'rufi amakulu waaba agenda musibirire entanda agende nayo twala tujja kulaba biidhinillah ku mukyala muganda wa Sa'ad wa Abu Sa'id al-Khudri ayitibwa Far'a binti Malik binti Sinan bin Sinan ategezaako nga atumiza butabbaawo ebyamutuukako nebbaawo kubanga baawukana mundugafu ogunaddako bi'awnihi tabaraka wa ta'ala yenga u'adhirukum bakadde bange abakkiriza abalungi mbeewaza okubanga omukyala mwawukana naye ne mwawukana mu mbeera ez'okweswaza yaakigwa abaswala kubanga abadde bamuwa abaana bw'ebbanga ddene ate era ekitiibwa kyonna kisigale kiyiika kikyo so si kya mukyala ng'omukyala wa barakallahu fikum walillahi alhamdu wal minna ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى